Beyond the newsroom, where untold story is revealed. BTN Media, Beyond the newsroom. Omukutu semakutu, ensonga semasonga kwetugenda maaso n'okubeera nga tuzanja n'ogenda maaso n'okubanga ofuna ate ebintu nga bwe bitambula. Omuliro gunyuse mu bitundu bya Soroti Kyabwadaki His Excellence Robert Kyagulanyi Sentamu abagenze maaso n'okukakasa abantu ti National Unity Platform si kibiina kya region yemu. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Nga abalala bwe badde bagenda maaso n'okubanga oboolyawo babibungeesa nti noopu ya Buganda erejjuddemu oboolyawo Baganda bokka. Kyakoze Soroti ate mu mambuka eyo nayo wayugumye. Nkugambye bamuyise Bobi Wine Kyagulanyi Sentamu, leader of opposition mu Parliament George Ssenyonyi Besakezi agenze maaso n'okwongera okukakasa nti weewaawo oboolyawo ayina empagi gy'asimbye mu kibiina kya NUP kwoteeka David Lewis Lubongoya Secretary Regional oba omuwandiisi w'enkalakalira ow'ekibiina kya NUP. Abatuuze mu bitundu byeno bamuwaniriza na mizira ne bateekako n'okubeera nga bamusiima. Uno Kyagulanyi awadde abantu b'e Soroti ennyana z'ente bagende maaso n'okubanga oboolyawo balunda nga bwe kiri ekyobuwangwa bwabwe nno oba oliyawo. Omusumba wuuno nno Reverend Muwonge atabukidde General Museveni. Lwaki nyenda banga ate byonna mbikuwa wabula nkusaba ekintu kimu kyokka, video eno soko gimpere like, bw'ogiwa like ojjaba onkoze bulungi nnyo nnyini ddala. Ate era mu ngeri y'emu njagala okubeera nga nkusaba gwe omulungi agenda maaso n'okubanga otulaba omulundi gwo ogusookedde ddala ogende maaso n'okubanga osubscribing okone mu kade okakyemu personalize okateekemu all of ne notification ku mboozi zonna oba olyawo ze tukuteerayoko. Nga bw'olaba video eno His Excellence Robert Kyagulanyi Sentamu ng'atuuka mu bitundu ebimanyikiddwa nga ebya Soroti obagenze maaso oba olyawo n'okubanga ate bakuŋŋaanira. Wabula nzikiriza tusooke tutandike n'omusumba ono tuwulirize ebigambo bino. Sooka owulirize tweyongereyoko butereevu. Njogerako ne bannanga abali wano abali mu gavumenti ya NRM sina buzibu nammwe naye mutujoze nnyo mutubbye nnyo mutunyigiriza nnyo batuwa mutuwanudde you will pay. One time, one day, you will pay. Obo oyagala batokola ki? Naamini yaliko ow'amaanyi naye ataalirudde. Abamupikaapika abamugamba toba ku maini sigalako mugende mugambe nti akaddiye. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Yokaana 8:2 agamba mulitegeera amazima n'amazima gali afuula baaki? Bantu mwe mbanga mukuzeemu mukirize nti mukoze eki mukuze Mukama amakumpera omukisa gw'otegedde ki mukirize nti mukuze neno tukalakata emyaka 4 nze nabadde ndowooza nti akooye naye agambye mbwe abazzukulu bamusabye. Reverend Muwonge akaye omanye Abaganda bagamba nti bw'onyigiriza ennyo ennyindo oba olyawo ogizaaza omusaayi. Ate era olina agamba nti the more you push them on the wall the more they react. Gy'oyinza okukoma ennyo okusindika okunyigiriza omuntu ku kisenge gy'ayinza okukoma okupika obusungu na reacting oba n'ayanukula oba olyawo mu nnyanukula etali nnyangu. Bannaddiini batandise nabo okugenda maaso n'okubeera nga bavaayo oba oliyawo ne boogera ku ebyo ebitatambula bulungi mu ggwanga lyattu Uganda era nga bavumirira ebikolwa eby'effujjo ebikolwa ebyefaananyiriza eby'ekitujju bye bakola ku bannansi okuli okubatulugunya n'okubasiba nga babateereddewo ne kkooti z'amagye. Okusinziira ku musajja mukulu ono Muwonge agamba emyaka 4 kintu kinene bannange muwummuleeko. Wuliriza ebigambo bye.
kate emyaka 4 sinabadde ndowooza nti akooye naye agambye mbwe abazzukulu bamusabye neŋŋamba Mukama akwongera omukisa. Haleluya. Wama nawe olinganga oyagala agende Mukama akuwa omukisa. Nawe oyagala agende Mukama akuwa omukisa. Nawe oyagala agende Mukama akuwa omukisa. Katonda akuwa omukisa. Akooye ge mazima. Mukama akuwa omukisa. Ndaba kumukedde tivi. Kusaana ojja kitende. Nkulindiridde mu linnya lya Yesu. Mukama akuwa omukisa. Njagala kubategeeza ekigambo kimu. Temuwaana muwaane. Naye mugambe nti otufuzeeko ekimala. Mugambe nti Katonda akuyambye okubanga okyali muki mulamu. Nammwe abalya ku ssente ze muzirye naye mumanye nti wano time wanudde temutubba kisusse. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Temutubba kisusse bigambo bya mubuulizi ono nno. His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abadde eyo agenze maaso n'okugabira abatuuze ku nte era ente z'abawadde ze zino wano ndowooza tujja kawulira yadde olulimi tetulutegeera. Wuliriza. Omanye ebigambo ebisiima oba oliawo ebisaba omutonzi n'okusaba omukisa ne bwe biba mu lulimi ki ne bw'oba tolutegeera omanya era omusanyufu oba omulaba ebyo nno bigambo by'omuzeeyi oyo nga basanyuka. His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu agenze maaso n'okuba nga abawaako ku nte abantu b'e Soroti. Wuliriza ebigambo bye nga bajjukiza ku biki ebyali eruweero abantu bano nga bajja mu bukulembeze na biki byasuubiza okuzza eri abantu abavibwako ebyabwe n'abatwaliddwako ebyabwe olwa gavumenti eno eri mu buyinza. Bigambo bya Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wuliriza. My people in Luero to communicate to them that this understanding, this agreement that we are signing today is not only about cows and it is not only about Teeso. Our vision is to compensate everything and everywhere in the country. Maybe one day the people of Luero will be appreciative and say, oh, what was undertaken to be done in Teeso is also being done in Luero and in Acholi and everywhere in the country. Because everybody deserves justice. Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kwogera kwe agamba buli muntu ssekinnoomu yeetaaga okufuna obwenkanya. Abantu abali eruweera bafiirwa ebintu byabwe mu lutalo olwakulungula emyaka 5 wagindaba Museveni ng'agenda maaso okulwana paka lwe yakwata obuyinza buno. N'agamba nti ebyo bye bimu ku bintu ebyayonooneka byetaaga okubaddizibwa n'okubeera nga basiimibwa olw'ekyo kye bakola okwewaayo oba oliawo okulwanirira ensi n'okuleeta emirembe. Era nga kye kimu ne mu bannaffe abali mu Teeso kubanga eteeso eyo bingi ebyali bibamanyikiddwako ba cotton grower n'ebintu ebirala. Nga bw'ogenda mu Eastern wano mu Busoga abalimi b'ebikajjo kati byaggwawo. Ebintu bwe bityo nti bijja genda maaso n'okubeera nga bibaddizibwa bannansi basobole okuddamu okubeera nga beesitula n'okubeera mu bulamu obweyagaza. Nga buli munnansi waali agenda maaso n'okubeera nga at least abaako waaba emmwanyi y'abasajja abali mu Buganda abali eri mu Bugishu abalima Arabic coffee egende maaso n'okubeera nga egattibwako oba oliyaawo value n'okubeera nga evaamu akasimbi n'okubateerawo ebbeeyi ebasobozesa nga n'ebyobulimi wano mu Buganda n'ebitundu ebirala bigenda maaso n'okubeera nga biteekebwako nnyo essira nga n'abali mu Ankole bagenda maaso n'okubeera nga ente zaabwe n'amata gagenda maaso n'okufuna akatale akalungi n'okubeera nga gafuna refineries ezikola products ez'enjawulo ezikozesa amata basobole okubeera nga bbeeyi yaago yeeyongera n'okubeera nga akatale kabaawo such that abantu bagbulukuka okuva mu mbeera eyeefaananyirizaako bwe bityo. Eyo nno ye message ya His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye nga nno sinnaba kwongerayo ewa David Lewis Lubongoya kansooke nkuwe ne kano musumba ono faaza nnyumidde nnyo kankakuwe wuliriza. Mwebale kulembera mwebale nnyo aba NRM mukulembera Uganda n'enguudo ezimu zigaanye okukolebwa. Mwebale nnyo aba NRM mukulembera Uganda ne basement muzirina
balendi muto mu bawambi ekyamazima matuufu bo bannaddini bwe batuuse tubatadde bakoze ogwabwe abalemereddwa okukola ogwabwe naye baboogera boogedde abavuddeyo ne babeera outspoken ng'omusajja oyo oba oliawo ensonga zaabwe ziwulikise era zitegerekese kankuwa ebigambo bino ebya David Lewis Lubongoya obiwulirizeeko bino. No cow? No cow? No vote. My cow? My vote? My cow. Wonderful. That is why we are here. And the National Unity Platform is committed to fulfilling everything. I want to assure you. Yes, I am the Secretary General of NUP. Yes, that man that you see there, a President Walk, is a man who cannot lie to the people. I have worked with him long enough to know that he's not a liar. David Lewis Lubongoya agamba nti ewatali nte ya Teeso tebagenda teekawo kalulu, ewatali kalulu tebateekawo nte ya Teeso. N'olw'ensonga eyo agamba nti Kyagulanyi muntu wasuubiza n'atuukiriza era ebbanga lyakoze nalyo simulimba kubanga byasuubizzaako oba oliawo bituukiddwako. Bigambo bya David Lewis Lubongoya. Njagala nkuwa ebigambo bino bya musajja mukulu amanyikiddwa nga George Ennyonyi Besekezi babadde mu bitundu byeyo mu Teeso. So stop being excited because your relative or somebody you know from your region has been appointed a minister, yet your roads are in poor shape, your hospitals have no medicine, the schools where you take your children are in poor shape, the young people, majority of them do not have jobs. Stop cheering and saying at least we have a minister, we have somebody in this commission and that kind of thing. You deserve better as the people of Northern Uganda. Recently, Parliament came up with what they thought was a grand idea, and I thought it was a ridiculous idea, to say let's take Parliament to the different regions of the country. And they began with Northern Uganda because they know the dire state of Northern Uganda. And they were saying once Parliament goes to these regions, those regions are going to get better. I opposed that idea together with my colleagues, and I said this is wrong. You're spending billions of shillings to rally members of Parliament, staff, ferry them to Northern Uganda where it began from in Bulu. And you are saying it's going to better their lives? I said, no, we have a parliament where we sit. Instead of spending more money, let us sit in our parliament and discuss the issues of Northern Uganda. MPs from the north are present. Let them talk to us about those issues of concern. And I told the government, if you are really serious, because I saw many people in government saying, Senyonyi, you don't like Northern Uganda. And I said, you government people, if you really like Northern Uganda, instead of just taking a sitting there, fix the issues of concern there. The regional sitting came, it ended, and Northern Uganda remained in the state it has always been. Let's push for better. Thank you. Ebigambo bya George Ennyonyi Besekezi bw'obiwuliriza birimuko eggumba. Babadde ku radio eno olunaku lwajjo njagadde okomyawoko interviews zino. Owuliriza ebigambo bino. George Ennyonyi ng'agenda maaso n'okubeera ng'ayogera ku nsonga ezimu ezibaddewo mu ggwanga ng'okuli mu kuzza ekkooti y'amagye okubeera ng'egenda maaso n'okubeera ng'ewozesa abantu ba bulijjo omwali okubeera nga regions zino bagenda bazikwata buli region yemu ne babawaayo minister ne babawaayo mukungu mwe ne mubeera sorted n'agamba nti ebyo tebijja kukola nga waliwo amalwaliro agatali mu ddagala nga waliwo amasomero agatalina byanjigiriza nga waliwo enguudo embi ennyo nnyini ddala mu district ezo ng'agamba twetaaga ofuna service delivery oba oliawo ey'omwenkanonkano ate era service delivery egenda okukyusa obulamu bw'abannansi okubeerako eddaala erimu lye bavaako ne baba nga badda ku ddaala eddala. N'ayogera ne ku nsonga eyagenda mu maaso n'okuba nga oba oliawo ereetawokko embeera ey'okutwala parliament mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo era nga yasookera ggolo. Naye nga mpawuna kimu kintu ky'eggulu kyayogerwako era kyali kikoleddwa na guno gwaka ye abaffe zo sente baali baziise ez'okugenda okukola sitting mu regions ez'enjawulo zaddawa era ekirala lwaki sitting ezo nazo tezaatuula. Kale ensonga ng'ezo George Ennyonyi Besekezi bw'ati bageze maaso n'okuba nga oba oliawo aziitamu. Kankwate wano ku His Excellency Robert Kyagulanyi Center owulirize ku bigambo bino. Many times we first point at the problem because the problems are all everywhere. The poverty in Lango, the land grabbing in Lango, the exclusion, the tribalism, etc., etc.
now he's asking, what do we aim to do? What we intend to do? And he's right. Number one, but not limited to only that. We want to deal, at our heart is health care, because this has affected everybody. Our Secretary General has eloquently put it, that at the bare minimum, no woman should die giving birth. No woman should have to pay to give life. Hospitals, schools should be funded well. So we want to improve our healthcare system, our hospitals. We want to improve our education system. We want to improve our infrastructure. How come there's no train that is coming from Lao to other parts of Uganda? So we want to fix our road network. We want to fix our infrastructure. We want to ensure that electricity reaches all places of Lango, because that can be done. We want to build on the efforts and the plan of those our forefathers, because in Museveni's regime, after 40 years in power, we are still relying on the infrastructure that was laid by the likes of Dr. Bote, the likes of General Idi Amin, etc., etc. So we want to fix that. We want to pay back the people. Many people are war claimants. Yeah, their property was stolen during the war. Their cows were taken. They have claimed and they died, and their children came and inherited the claim. They are not. Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ayogedde ku nsonga nnyingi nga bwe zimuziwulidde. Ebimu ku ebyo bye beetaaga okutereeza bye byenjigiriza oba oliawo ebidobonkanye, ebyobulamu ebidobonkanye, ebyentambula ebyo nno nga byo byafuuka walumbe nga buli omu munnange bigenda maaso n'okumutwala olw'enguudo embi accident zibeera accident ku makubo. Okutambula olugendo luwanvu okuva mu Buganda otuuka Rango kikwetaagisa essaawa kumpi 12 n'ambirira ng'oli ku kkubo. Ekyo nno oba oliawo ng'agamba biyinza okendezebwako singa wabaawo ng'eggaali y'omukka. Ffe we tuli wano tulina eggaali y'omukka gogolo gye bayita gogolo, ziringa zino abaana abato ze baavuga agedda tuula mu kidomolo omwana akukulule. Zeggaali y'omukka Uganda gyekyalina, kyokka nga Tanzania wano ku mulirwano balina electric train nga kigyetaagisa essaawa 3 zokka okuva e Kampala okutuuka Lango. Ffe ebintu ebityo tetubyegombako kulaba nga bituuka. Such kind of advanced technology tetumwetaagako wano mu ggwanga Uganda. Ye kyekitulemesa okubeera nga oba oliawo tutuuka ku bintu ebyefaananyiriza bwe bityo. David Lewis Lubongoya nga bw'ali munnamateeka atemyetemye mu ngeri etteeka lino ery'amagye bwe ligenda maaso n'okukosa bannansi. Wuliriza. Recently, just a few weeks back, that members of parliament were each given 100 million shillings to pass that UPDF Amendment Act, which has made all of us vulnerable to that military court, because now they will come to your home if you have a problem with anyone and plant a gun in your house, plant gumboots in your house for the military or anything, and claim that you've violated that UPDF Act and take it to the court martial. And if you go to all these prisons, you'll find many people. In fact, when you go to Chitaria, you find very many people from northern Uganda. People have been picked from Lango, from Karamoja and other places, and they're not being tried. They have been there for 9 years, subjected not to no trial, and they're just there in prison. So that is why we are protesting. So because of those problems, that is why we're calling it a protest vote. So when you come out to vote, please know that you're protesting against injustice, protesting against poverty, protesting against land grabbing, protesting against corruption, protesting against dictatorship, protesting against all these evils that we're talking about. And what do we mean by protest vote? We want the people to turn out massively, very big numbers. Number two, we want them to protect the vote, 100%, ensure that nobody is stealing the vote. Number three is to ensure that once you protect the vote, that it is actually announced, that the real results are announced. And you follow that through to ensure that the victory of the people of Uganda is not usurped by a small clique of people who are oppressing our people right now. Thank you, Comrade SG. And maybe I take right. SG, David Lewis Lubongoya, I think we were clear. Nnyo nnyini ddala zikiriza waliwo wennyini nsooka okuweka okujja olusennyonyi wano kati ni nnyo mu adresi ya leero gy'akoze mu bitundu by'e Teeso.
come and speak to us, and we strengthen that commitment that we are making to you today. Thank you. Emilia Koriai. Koriai. Emilia Koriai. Koriai. Alama noi. Ego ya msaja amanyeni. Yeah, ego my brother. Yokuna moti. Mr. President, our Deputy President, Secretary General, Honorable Julius Ochen, our leaders, ladies and gentlemen, all of us, we are happy to be here today. We are happy to be here because we want to say no to some injustices that have happened for years. Want to appreciate our leaders from the Eastern Region, that connected with Honorable Chen and the elders that are representing the rest of the victims. What we want to do here is to speak with one voice and demand for justice for the people of Teeso. Yesterday we were in Gulu, and then we went to Lira. Both of those regions have got their numerous challenges that I have suffered over the years. And today we are in Teeso, which has also got peculiar challenges they have struggled with. What we told the people of Acholi and the people of Lango is what we are telling the people of Teeso today. Let's be united and say enough is enough. Ebigambo ebyo bya George Senyonyi. Let us be united. Tubeere bumu tusobole okubeera nga oba oliawo tumamulako gavumenti eno. Byebigambo byakozeseza mu bitundu bye Teeso era nga ategeeza nti yonna gye bayitidde baviibwako ebintu byabwe bingi naye nga lwa gavumenti eno eri mu buyinza. Era nga bagamba nti bo we bali okubanga bwe bakwata obuyinza buli sekinoomu ekyamubbibwako kijjamu ddizibwa oba oliawo ekyamutwalibwako n'ebintu ebirala ebyefaananyirizaako ko bwe bityo. Munzikirize mbasiibulire wano tusinkane nga Mungu akkiriza. Yenze Deni ali ku BTN Media Beyond the Newsroom. Omukutu Semakutu ogwayiwayo okuweereza ensonga Semasonga ate munnange ne twewalabiri eri ebireeta views ennyingi ebyokweyambula n'okukola ebintu ebirala n'okwogera ebigambo ebinene oba oliawo bye tuyinza okugamba egyo gy'emyaka egyo gy'emyaka gy'abavubuka ne twewayo okukola ku nsonga zino Semasonga oba oliawo ezitasosola muto mukulu mukadde muvubuka mukyalo oba muwami ffenna zitukwatirako wamu. So wetwewaayo okubaweereza ekyo nno tetukitwala for granted erimu ababa batuwadde amatu ne mufuna ensonga nga bwe ziba zitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Muzikirize mbatere wano tusinkane nga Mungu akkiriza. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.